Okay, ku Celebrity Track Extra UG omulungi atulaba kansulenti oli bulungi ali ku Rock FM www.rockfmug.com kyokola kyamaanyi nnyo. Ensonga tugeza ko zikwasaganya wano na wali ekintu nga kitambula bulungi nnyo. Era nnyo buli lunaku twongeramu abantu wakati mbadde wano Duncan n'angamba ekintu atokiwanise nnyo. Tulina okubanga tukitambuza bulungi nnyo. Tugenda batwogera ku nsonga naddala tunulira 226 vawo mpite wayingiddewo okulonda kusembedde wakati nga tweko kulonda nalabyeko KCCA nga bamenya bawanula ebipande byabeesimbyewo nti bakyafuwaza ekibuga wakati mu kulongoosa ekibuga idio mpya w'ekibuga Kampala ndowooza yazze n'amaanyi byonna tugenda nga tubitunulira abantu besembabule weekend ndowooza last week twalabako omwana muwala Nina Rose nga agenda kuyita ku kadi NUP yatanse okubanga okuzoganya kwe bagamba ndowooza byonna tugenda nga tubitunulira Road Mayor w'ekibuga Kampala 226 mbadde ne sura wano n'angamba waliwo enteekateeka waliwo atagenda okujja mu nsongezo ku pano nako olwaleero twegatiddwako musajja w'amaanyi gwe mutetera kulaba musajja wange Duncan Emitiana Duncan soko boze kubatulaba. Okay, njaba buuzaako mbebaza emirimu gyonna gye mutuwako kubanga mutulaba abali ku Celebrity Track kyakabi nnyo n'abali ku loko namwe ekintu kye mukola kyakabi nnyo nnyo onako olwaleero mpiseeko mu ddiiro tusobole okubanga twogera ku bigambo tusobole okubanga tutematema ku nsonga ensonga zino bwe zikuyita mutonyiiga wabula tereeza tuba tugambye okukola ki okutereeza ekyokubiri omuntu bw'otulaba nno ku pano nga tujja okunyumyamu okuwayamu n'abantu tuba tetukolera muntu sekinoomu tuba tukolera abantu kitegeera kasi mukolera abantu kitegeeza mulimu boogenda okunyigiriza ne boogenda okusanyusa kati nze ate kyensinga okwagala mubulamu saagala kusanyusa tokola kabampaane nasikola kabampaane ebbanga lyenkoledde kabampaane sifunyeemu naye nga ate bannayuganda balumu naye kati omuntu omubuulira ekituufu nombulira ensonga bwe ino tambula atereeza n'atereeza gwe kikwatiddeyo ne kimulya naye bw'oddawo n'oga kabampaane divorce oba ovudde ku mulamwa omulamwa gugamba tukolerera abantu kukyusa Uganda tudde mu Uganda empya mu Uganda empya temubaamu atasobya buli muntu akola ki ate buli bwolekera ku matya mu nsi eno omuntu atasobya Katonda yekka naye buli muntu akola ki so baganda bange wano ku Celebrity Track tuli ensonga tugenda kuba tuzitematema wewa akusaidi wali ninawo muntu wa wantu sura flexible paracha sajja kuba salute eyo paracha tubonge cha nini toko buze ku bantu sura flexible yenze sura flexible mwe banyo kutulaba tuzzo lwalero tubekubye twogera nga Duncan wagambye eggali we kuyitamu just tonyiga bwetereza tulina ensonga lwaki tuba tukyogedde bwe tutyo nenga muli mutya mwe kutulaba abali ku Celebrity Track Extra kosane Rock FM sura flexible yegange. Okay, sura flexible ne Duncan tulina embozi zetugera wakati wayamuko ndoza tugenda tusokere ddala wano mu kibuga Kampala nalabye katono nnyo nalabye KCCA ewanula y'ebipande byabeesimbyewo ngewa ensonga nti batanso okukyafuwaza ekibuga okukyafuwaza ekibuga ate bamenya mateeka mu kaseera kano kubanga batema ebipande ndowooza ngenda tandikira ewa Duncan awangalidde nnyo mu ndowooza Makindye ali nnyo ali mu is part of Kampala ne KCCA Flex yakajja Kampala tutandikirewo sajja wange nga Kampala why oyo bwati wabanga nazizika nedda sikuzizika onzizise nze najja muno emyaka mingi 2 emabega ate oyinza okuba bwajja Kampala watuukira ere wansi mu nke nobeere atuukirawo lwafu awo neno kyenkwagaddeku wava lwafu n'okeera ku Salama enkyali mu area zone kati wanava ku Salama agenda mu Kaliddobi agenda eggangu kabuma mpaka izali Duncan ya KCCA etandikidde okukola idi atandikidde okukola naye bagamba nti bipande bichafuwaza abantu bichafuwaza ekibuga ky'abantu divorce inze ekyobuzibu kyenina ne KCCA yaffe ekolera muntu nti bw'otula ebipande byonna bye bajja ebisinga bya nope ebipande by'enyala emb'oyitayita bikyaliyo
nakati waliwo emisenge byani yamukola ki bikyaliyo mukuba nti ebipande bikyaliyo batugambe lumu nti tujja ebipande bya Nuupu byokka okitegeera naye baleke gamba nti tujja ebipande bikyafuwaza ekibuga ng'ojjayo by'abantu bakibiina kyotawagira ekyoyo ataakulonda kitegeeza toli mukukola kintu na bwenkanya bwakyo okitegeera kati ereme kubonya kuzibiikiriza kyekola egambe nti ate tunatuka kuba kampeyini mumutaddeeyo ate twatidde okitegeera ate twakoze tya twatidde kubanze njaga kukkiriza ogaane nti ebipande mu Kampala si bya bidugaza ekibuga olwedde ekipande baba bakikubye ku muti nga kyekuta abantu watya wamu tekina bwe tukidugaza kibuga kino ebintu bingi ebidugaza ekibuga nga KCC yesudeyo gwa Nagamba okubanga ekola ki ng'etereza ekibuga naye bafunayo akantu katono nnyo bwe kati ne bakeekwasa nti tukkiriza tugaane KCC yava ku mulimu gw'erina okukolera bannayuganda okubajja mu kibuga ekivundu oba okubateerereza ekibuga kirabikako ng'ebibuga ebirala divorce nfunye omukisa ntambuddeko mu bibuga ebyensi zino eza Africa ezitwetoolodde naye ffe tusinga ekibuga ekitayina tukiyite tutya kyebakola nga ba tebalina mukiyita mutya flexible nga bakikola tekina tekiri ku mutindo gwakyo oyinza okulowooza si kibuga tekina capital city like tekisande kubira capital city ekituufu Kampala sana kuba capital city ebyaddala era oli bwakusanga oyita Kampala capital city alowooza olina ekikyamu ate bw'ogikwata Mbagala n'ogiyita capital city tuyinza okukkiriza oba fort bw'otule fort enyirira okusinga Kampala okitegeera naye beefuula bize singa mubaamu ow'ekibiina ekyopposition alina byatambulizaamu awo Kampala efuuka bize okitegeera naye mu bufu bwemuze ngamba omukulu nankulu w'ekibuga nze nkusaba ekintu kimu leka buli muntu yeyagalire mu kibuga nga mwakikola first of all nti ekibuga mwakima bayinginiya abatuufu buli awali emirimu gyammwe wegiyita wewali amakuba amaki balema okuplaningira ekibuga kino kitambule bungi oyitawo kuna mirembe mpitawaawo Felix okimanyi nti namirembe oyo yali atwala abantu n'abazza okimanyi nti kati aleeta buleesi one way kati golooze yazimba amaduuka wagokozesa ali kuki abebigere batambula okitegeera kati webigere talina webigere olwedde watuukira okutambula okuva mu bigere okuva mu kibuga kigere olunaku lubaluganye nga talina kyagenda kugula bw'aba naagula ajja kugula ku kyalo waneno we batundira amata ag'olukumi agalimu amazzi onfuna kati amaduuka gawo gonna ne bakola ki kati kyekituufu kye tulina nti Kampala yali mufuna abantu abatuufu nga Museveni atugaa nti lukwagajja n'ebijegerejegere musajja wattu munenya wa bwereere talina maanyi mu Kampala era amugamba amaanyi twagamuggyako era baagamuggyako talina maanyi kasita agenda kudda agenda kudda ate agenda tuzze mu kinene okitegeera kyenkugamba sula alina ebigambo byayisaawo gankani asooka gusa ensonga ya Kampala nagenja okutandikira akuba nze waki nkugamba bwe nti bw'ogamba Kampala ono nti ebipande bya Nuupu bimukyafuwazizza ng'omuntu akyayita ku nabugwabo nga kasasira ajjudde kitegeeza gwe nnyini abakulembera Kampala muba n'ekikyamu muba n'ekintu kye mulina otereezaamu okitegeera Uganda eno tebagitonda nti irina kuba NRM yokka buli munnayuganda alina okweyagala mu kibiina kyakola ki kyalimu kati so mulekerawo okubuzaabuza bannayuganda ntujjayo ebipande biddugaza ekibuga bannayuganda bola buli akuba ekipande ekyo kiwa omusolo ekikuweesa omusolo eno ensi yokka gyendaba ewa omusolo naye nga mu musolo gw'omuntu mwe muli okunyigirizibwa nzina sana sanga b'omusolo nga babanja ab'okusalama ne mbabuuza kati bemubanja ab'okusalama bakola ddi amakubo gonna bali mukola luguudo ama business ezimu nzigale naye nga bo banoonya omusolo gwetaaga ne mugunoonya awantu nammwe mutaddewo services zikola ki ezimala okitegeera kati so bano bannakampala bannankulu balemere kubuzaabuza bannayuganda boogere ekigambo kimu tetwagala posta za Nuupu mu kibuga twagala mu NRM era tujja bawuliza kuba be balina amaanyi ye muganda wa okay sula flexible ensonga y'okutimbulula ebipande mu kibuga Kampala gwe wagirabye otya naddala ekisookera ddala nze nakisanyukidde kubanga Kampala ebbanga lyonna tubaddenga n'obuzibu buli bumu omanyi obalonda abantu abapya buli muntu tumuwe chance akole kyabazze okukola mabegako wali eri ne Jennifer Musisi bwe yali nga atereza Kampala bintu bingi nnyo bye yakola abantu abasinga nga balabanga ebyokumenya amateeka ebitaliyo so kati nze nsuubira nti nno Hajat Sharifu ono Buzeki yazze n'enkola mpya ge mazima yeriwa
kati yata ekisoka genda gogola Kampala ekyo tulina okukitegeera kubanga bakamulokola ki okumukwasa office bintu bingi byo binategeddeko ebigenda okutambula obulungi mu Kampala naddala mu kisanja kino ekya Hajjati Sharifa ebipande ebyo biraba bibuzaabuza abantu owamu abantu abasinga temukimanyi Sula tukolera abantu yes kubanga oli ku boda botu Sula akolera ani kati muntu se kinoomu nedda sikolera muntu se kinoomu kimanyi kubanga oli ku boda botu otambula nolaba ekipande nogenda ng'osoma bwoti like nofuna na accident okitegeera ng'osoma kipande waliwo abantu abesimbyewo wano nga bakoze batunze ebintu bingi like nga bali ku bunkenke kati nalaba ekipande kya munenge ekyo kisinga obunene oba ye kinga kitimbaga juga oteka ku mukono ku bikondo by'amasannyalaze otadde wansi n'omulala ataddeko kati ebyo nyini bireeta gundi mu kibuga biddugaza ekibuga ebya nopo byokka bidugaza ekibuga nedda sigaba timbuludde bya nopo byendaba wane rubaga wonna abadde ebipande bya NRM FDC ebya NRM ebya rubaga nze nsula obunamwayo babijjeyo ebya NRM jebiri Salama Road konna ebikondo by'amasannyalaze byonna bibadde bijjuddeko ebipande byabesimbyewo oyo mubiro simubiri James nera nowa NRM bamujjeyo netukiriza tugane just wanoenza okuba nti kamera yakapitalinzeeko bya noobu Sula fena tuli Kampala naye nedda katukole bwe tuti singa osanga ekipande kyonna ku kikondo ky'amasannyalaze nga kya NRM oba FDC kikuba ekifaananyi ngina bikubira lwakuba nti nze mbadde sinaba kiwabudde kitegeeza nti tebajjayo bya noobu nze nsula bonnamwayo omwezi oyo bamuyita omwami Daniel oyo Nuwabine era be bamu ku bakoze enteekateeka eno by the way Kampala eri mu kulongooka talina byerongooka ono mupya Hajjati mupya kati ekizibu ekiriwo nti mwagala muddire ensobi za Dorothy Kisaka muzisibe ku mukyalo ono mupya tannabada kumala myezi 3 mu ofiisi so yazze n'enkola empya ezimu ku nkola empya ziyazze nazo olaba obucupa muyinza okuba kati tuli ku bipande naye obucupa buno basula myala agenda funa tiimu infact tiimu erimu bali mukola situaki kya buli kimu abaana babalonda obucupa batandika okubeera nga bali ku payroll bw'okiba badde nga balonda obucupa like ng'oli kyeyagalire ne kakati bagenda okukola kubanga ekyo nakyo kiyamba singa obucupa obwo mubuleka busobola okuziba emyala Sula okitegera Duncan sera kusala muntu mukirimi obuzibu bwa Kampala kutimbula bipande oba okuyonja Kampala ono kutimbula bipande kyekizibu kya Kampala kiri part of okuyonja ekibuga kiki wali ogenze motugambye otambudde East Africa kibuga kiki wali ogenze mukabe wani waffe okumpi Rwanda kibuga kiki wali ogenze iko ng'ebikondo by'amasannyalaze batimbyeko ebipande mu budde bwa campaign bibaayo ali kati budde campaign tenda bakutuuka obwaka gutuli mungi nedda okuba obwaka tugutuuseemu electoral commission emala kuleta gundi lodi waka nti framework tukyalina yebbanga Sula kyokula nti bakampeni tezina kutandika official Sula era n'omwogezi abadde akugamba wano nti time y'okubisa ebipande tennaba kutuuka n'okuba campaign Sula ngenda kubuuzayo ekintu kimu omanyi munansonyi w'okuyingira mu Sula naye ndaba nga Sula alina ebintu byayisaawo byesitegeera oba gundi muganda wange yakuwadde ekyobwogezi mukama mulungi nankulu wa Kampala nedda twogera mpuliriza ekintu kimu nti gwe bw'oŋŋamba nti omuntu okutereeza ekibuga tulina sookera ku bipande nga abantu abakuwa omusolo bewandisookedde kuza ekintu kyenandirabe ku mukazi ono kinani mugambe nti okoze yandibadde kugamba ku speed gye yantadde ku Salama Road ng'ovudde ne ku Salama Road speed gye yantadde mu Nateete okuba ng'etereeza enguudo okuba mwe muva omusolo bintu bitono nyonza ebintu byendaba byonna bye bakola saawa zino bye batandikirako ebya speed biba biina gwe bifevalinga muntu tebakolera bantu ekyokubiri nti Sula saawa zino otugamba nti campaign tebanazirookinga naye okimanyi nti NRM eri mu campaign mpayo mbaka wa NRM ali ku ground ng'ali mu kuba campaign anti campaign bazikyusizaamu omanye nkuba yaabwe kati bagamba simanyi thanksgiving najja nayita abantu emitwalo egi nalabye werwashande yani ono muzeeyi kati omuveeko kasolo tubadde abadde mu thanksgiving ekyokera ogamba NRM agikole manyi wa nopo nabo balina roadmap yaabwe ya national wide tour tebagiyimiriza kati bajja kuddamu nga campaign babiyimiriza bajja kuddamu nga campaign nawe kuno njagala kugamba kiri ekintu kimu nti KCCA ku kisanja kino ekya Hajjati Sharifa bali mukola ebintu bingi gwokimanyi olwaleero tuwoyita mu Kampala n'olinnya mu muddo osibira mu kkomera kati
zezimu ku nteekateeka eziriwo oyo nange ndabanga katemba ebipande okulinnya muddo n'ebintu ebirala okumansa kasasiro okunyolosula akacupa KCCA egenda otandika okugamba abantu okulinnya mu muddo musango yasoose kusensitizinga abantu bano ng'eyita ku mikutu egy'amawulire okutegeeza nti okusanga oyimirire oyita mu muddo n'okusomesa abantu bano bajja mu bibuga bayingira buli lunaku nti bwe tukusanga mu muddo ogenda kubanga okoze musango abantu abakolera mu kibuga enteekateeka weeziri era KCCA eyitamu n'obuzindaalo bane temulinnya muddo anaasangibwa ng'alinnye muddo wakukwatibwa era kyovulaba nti abantu abakolera mu kibuga batono nnyo kati abatandika kumanya nteekateeka eyo nti okulinnya muddo kikusibya gavumenti oba KCC eyina budget eyina budget omuyita social media zona zona n'ebintu ebirala neziba TV ne radio okutegeeza muna Uganda buli kimu kigenda kubanga kikola ki nga kitambula abantu abasinga gojja kugamba nti bagitamu ne mukalakasa gwe mukalakasa rozebuka ebizimbe bimeka ate kyokubiri nti mukalakasa tetuuka nateete oba tetuuka mitiya ne waffe omwana agenda okujja e Kampala ajje amala tuuke mu kibuga awulire ng'akooya akyamawulire akasiikirize awumulemu. First of all, Kampala nankulu gwosuutiriza tannasaawo bifo omuntu ng'ogenda kukola ekibuga ekinyuma ng'era abantu ogenda baga obeera mu busubi bakolerewo ebifo ebyokuwummuliramu ebifo weebiri waliwo entebe eziri katigeza William Street eyo giraba waliwo entebe eziwummulirwamu kebe Namirembe Road kati entebe weeziri wosobola okutuula n'olya kyoguze n'omaliriza waliwo buno obugundi listen ayita ku Jinja Road naye agenda kutuula ku William Street buli wamu weeziri omugati guleme tukozesa omuntu otuula kale livaano entebe naye kimanyi waliwo buno obugundi abuyita batya buno leero sula kyawepanga tufunya mwosula gundi mwosula kasasi obuli yes era bebali nnyo bali ddala wako obujjula ne balwa buno namu nti konjogereko obuntu obwo bulaba babuteekawo n'ababuteekawo tebamanyi ddiyo balina okukola ki okunona kasasiro obuntu obwo abantu bujjula ne bateeka kasasiro ebbali waabwo okimanyi bato kimanyi weebuli tukitwale nti weebuli kati okujjula muno manyi KCC webekola ebintu by'ebiseera ebisinga tebikolera ku pressure nti kajjudde gyetwale eyinza okuba nti lunaku olwokusatu weeyitamu kati waliwo abantu abajja okubeera nga wekali wekapositioningiddwa abantu bangi abakolerawo nekajjula mu lunaku lumu era bakatwaleku olwo kyebayita okukuuma obuyonjo okimanyi nkimanyi bulungi ewo wakolabawo yes oyina omaking sure nti buli kanaku oyitamu mu nju owulire terumira owulira omugaso gwa KCC n'okukuuma ekibuga kukuuma kibuga nga kiyonjo si byakwogera bwogezi nti kibuga nti banaye kibuga kirina okukuumibwa nga kiyonjo olina okumakinga sure nti buli lwakubiri nti mu kibuga emmotoka eziyonja kasasiro teziggwamu kuba teri lunaku lukeera ne bagamba nti ero bannayuganda tebajja kgenda Kampala kasasiro mutono ontegera muganda wange kati bino bye tuba tuyisawo bino nga tuwana bano bamuyitani omukyala wadde mu pyanzi kyembadde nsuubira ekinyiga bannayuganda mu Kampala kiri ekintu eki kimu jangu n'amaanyi g'otereeza Kampala ng'obusookedde ku nguudo era enguudo ezisinga ziri mu kukolebwa Salama Kosulo omanyi ebbanga lyamaze nga asobola okuba nti amaze ebbanga ddene ne kati ali mu kukolebwa tukkirize omanyi ebbanga lyamaze nga bagamba bamukola ne Busabala yamala emyaka bisanja na bisanja kumpi bisanja 10 ne kati akoleddwa awedde ne Salama tukkirize nti ali mu kukolebwa naye biseera nga like nga otubadde tukyogera nti offices n'emirimu gya office gino olumu gikolebwa mu ngeri ndala nnyo nti tusobola okuddira obuvunanyizibwa obwali obwa Dorothy Kisaka ate ne tubutikka Hajja Tone yakakola ki oyo golaba ku sio idiwa fo yo nti nabuli tebagizi bagamba olaba abayina olugero gaba ovakola ebyaga nti bagitani yekalo tebagizimba mu lunaku lumu bakita bakyogera bati bagamba Roma tebagizimba mu lunaku lumu so akyakola structure alabe Kampala genda kulongooka etya kuba Kampala talongooka na bigambo Kampala alongooka na kuteeka bintu mu nkola tene Jennifer we yajja yasooka n'amanya ati kino kigenda n'amanya n'akola structure n'amanya kido kigenda wano bingi byawakanyizibwa but eventually yamala n'atereeza ekibuga tukkirize ne Hajja tagenda kutereeza tumuwe buwi budde asula nze n'ekizibu kimu mu bulamu nti newala nnyo omuntu ng'ogamba otereeza naye ng'otereeza mu sayidi emu ekintu ekyo kinyiga nnyo era kinnuma nnyo nti njagala ogambe nti otereeza nti sula nze n'obuzibu bwenina tobumanyi nze obuzibu ne Kampala kyenjiinako kubanga esinga kunyigiriza muntu ateesobola neyamba yeesobola okitegeera nti bw'oba osanze omuntu w'okusala amaloodi
nti mukyalo ono ajati bwobosa okusinga okugamba nti kanti mbule ipande by'abantu osanze omuntu wa Salama Road wala bako omukyala Nabanja ng'ayomba n'abakola obuguudo lwa Salama ng'abagamba abaana gundi ki yali wano yali ezze kukyala gundi Nam Summit yayina yitaawo era abo baali batandise Salama mpaka leo tanabakola ki tanabakugwa nali nsuubira oyo omukyala ajati kuba atwala Kampala yonna okuddamu n'agamba mukyala Nabanja tutuule wansi batubuulira ab'oku Salama Road buzibu ki kwebbanga lye batwali akola ki yayitako ate bw'oba okola ekintu kino sula bannayuganda bantu babalemu ku magezi kola ekintu nga bw'oba otwala tosalawo nti ono weeni alemu ono wannuupu batwale bonna bateeke mu kutya yeemu basekule tosekulako kibiina kimu kigenda kukulaga nti gwe kennyini ng'omuntu by'ozza okukola oyina gw'okolera tokolera bannayuganda sula byebyo ebyange naye ng'ajati yawadde ogatumulinde ekyamaze nsirawo olugendo ajati agenda kukola just singa womanyi nti ebintu ebiseera ebisinga bijja ebintu ebirungi birwawo okutuuka sula okimanyi nina ajati tagenda kukolera ku pressure okimanyi n'amataala matono mu kibuga gwe kyomumanya ebintu bingi nnyo ebyetaagisa mu kibuga ate nga tebigenda kukolebwa leero bwanca naye buli kintu kyonna buli kimu kyoyogerako kituufu kidobonkanye era kyetaaga okukolebwa Kampala ne waali n'engeri amazzi gye gakuŋŋaanamu mu Kampala si we kati galina okuŋŋaana naye byonna bigenda kukolebwa just twetaaga bwetaaga myaka emeka tekyetaagisa myaka just gwe kyomanya nti kati yatandise buli kimu kigenda yatandisidde ku bipande si bipande byokka Kampala agenda kuddamu anyirire yali mpoza amazeeko bbanga ki kyesanaba mukazi yakalayira watanaweza na myezi 3 mu office okitegera so ensobi z'abantu bali erize bakola okudibaga ekibuga omugati gwe sijja nenga ajja kukola agenda kukola agenda kukola ate mwesimbu nnyo tetubanga twakyazemu tubasula yafuuka mwogezi nga tetumanyi agenda kukola hajati dakani mpulira buli kyoyogera ogamba omugati gwe tetujja kugulya naawe omugati gwe tetujja kugulya si mugati bannaye Kampala yaffe ffenna smart city for all Kampala bagitugyako omanyi kakati mu abantu balukwago mulina obuzibu bumu nti mugende mugamba nti Kampala si yange Kampala baginjijako sirina buyinza sirina budgeti naye nga maze ntuufu just tulina kyokolera abantu kyovula nti ze bagamba bulijjo nti lukwago kyafuzeeko kimala kuva mu mwaka gwa 2011 tadda kyebayita Kampala bagitugyako kimanyi sikimanyi pozi ng'okiraba olinya bodaboda I do okimanyi nti nno bakwata wa bodaboda mu kibuga omwo naye nga talina n'omusango bamuvunaana tebasobola teri muntu gwe bakwata Dankani nga tewali musango bakuvunaana oyina bodaboda mu kibuga nyinza okuba njiina nga nina bodaboda 5 mu kibuga naye nze buli mwana gwempa bodaboda aba ne pamiti nendanga muntu okitegeera naye awo olaba ku ssaawa ya Queen awo ne ku Jinja Road wo tebalina kyebakwata nti gundi tolina kino era bwolituuza wa bodaboda bali kigamba kati omuntu yena kyagamba nti Kampala bagitugyako aba ategeeza oyo nti Kampala tekyali ya munaku omunaku olina yitamu buyisi kuyambako bagagga kufuna kyebakola ki naye n'ababoda baffe twongere okuba sensitizing okubaga nti ebintu bino bikulu nnyo omuntu akwata ku City Square yawo oba ku nsaawo ya ku Jinja Road tasobola kukwata like ng'olina pamiti yo ng'olina abamu bavuga boda nga waba zitalooni oba something abamu nga tebalina na element ng'atisa abantu babiri ng'ayitayo batalinaku waliwo kati gundi empya ezakolebwa nga balina kuyitayo babigere nosanga wa boda nga waganya we bamukwata nti bamukwatidde bwerere olwokuba alina pamiti alina element alina jaketi obuuziza olinya boda kyekyo mukisa omulungi nze omusajja yanzijjako ku boda si yanzijjako wabula yali ansudde boda babakambake nkimanyi mu boda etuddeko omuntu alina element kuba abantu olina kuzino mu kibuga tekyalwa boda swayinga ekibuga talina element nabo bakimanyi naye totegedde omuntu oyo bayira pamiti aweese omuntu mufo kyomukuba omukono balinawo obusirikale bwabwe awo bubuuka bubuusi bugibake era nze nali mukubye omwogezi akyogerako ki omusirikale yabaka piki balinawo kesisi wawaita yabaka piki abenforcement oba abaki tebakwata babodaboda kubanga wa traffic abambala buno obugundi obuliko kiragala baba baki awa traffic oyo abakesisi abambala buno obuliko kiragala wano ebanjeru nenge liko kiragala baba kapiki kati lwokuba nti muganda weffe sula muleka muli mu nsi ndala abasajja abo batuula awo
naddala abajinja loodi batera okukwatira piki awo ku bitaala bwennyini era bakola nnyo obwenjawo ku bitaala nti piki tebaziyimiriza buyimiriza wabula abuuka n'abakawo nki mbake nze nakizuula nentigaa nti awo bakeera ku makya ne bagaa nti baagala emiliyoni emu naye tugijje kwani ng'ani agisaba bo bennyini abo balaba batuula awo nze mu ndowooza yange ngamba kyaka bakeera ku makya ne bagamba nti twetaaga miliyoni etya naga ne tugikozera tulina baka ba boda nze ba boda bamukwata yali ntwalidde ne 10 tudde wali ne bagaa kye nabaga permit yino element ino aga simanyi picture etuuka na mutindo waliwo picha eziringa tezina gundi omusolo nga tebayina bintu bingi ebikwasa owaye kati kino abatulaba bajja kubuulira pichi zo bagikuzikwata tebalina nsonga bula nga baagalayo sente kyebalina otereeza ku jinja loodi ne kusawa ya Queen bagenda kukola accident nyingi none ekiwezibeerawo kale kasaba wulidde tugende kusonga okay bannaye nga tuvuddeyo KCC endowooza tugimaliriza omukulu oli wagambye Lord Mayor atagenda kudda anti kati tukyali ku Kampala anti erabye ebizibu omanyi ebizibu bya Kampala bingi ebizibu bya Kampala bibonyabonya Kampala ne Lord Mayor mwali naye abonyabonya Kampala atya kuba kyevulantiza abantu mbeera mbagamba nti mulonde bulungi kana akalulu akajja okulonda obulungi kubanga okuva mu mwaka gwa 2011 Lord Mayor yajjo like Lukwago yajjo okubeera Lord Mayor wa Kampala kizibu nnyo n'oba ogenze kati mu Kampala n'ogamba nti kati kograbbinge bino tulogubuga nti kogwe ku muntu n'omugamba Lukwago biki byakuyambyeko mu kibuga nga Lord Mayor wo bitono nnyo byajja okugamba Kampala ebizibu bingi ebiri mu Kampala jjuzi wano waliwo abatembeyi bajja ku luguudo ne bagenda ne babafunira akatale eri nga mu Kisenyi bakayita Smart Bazaar ne kati nayiseeyo eggulo nti ate omugagga yabeefuulidde n'asibawo ettaka lyagala so nga bali batesiza ne gavumenti egula ettaka eri abantu bave ku street bakole ki naye byonna abakulembera ekibuga Kampala tebakola ki tebabyogerako just beekwasa kimu nze siina budget zinafuuka wa mikolo emabega kwa ntubadde mu zine enkola za ifreeze abasubuzi nga balajana nengera abakulembera ebibuga nga Lord Mayor tavaayo kuyambako ku ddoboozi kolaki kuguka nti badde omusubuzi bwati atunda paani enkola ya ifreeze tagyetaaga so kati mu mbeera yonna tulowooza nti ye time ate si Kampala efune ku Lord Mayor omupya ye time tufune ku buweereza obupya buli ekitabo ekitava ku ssengejero kifuuka wankindo emyaka 15 n'okusaba Lukwago gyamaze mu Kampala nga buli kisanja bamulonda afuuka mulwadde afuuka bwekwasa wowe muzeeyi yangamba nze ni wa majegere time kati bigende biveewo tunde ku bantu abensa kyova olaba tugenda kuleeta Lord Mayor omupya in fact yazze ye Ibrahim Kasozi abantu abasinga bamumanyi bulungi nnyo munnabyabufuzi ate musajja mugezi tujjukira bulungi nga akyali chairperson ya Kasase yoyo Ibrahim Kasozi simanyi wa posta yo nogirabaawo Ibrahim Kasozi oyo yagenda okununula ekibuga omugati bantu bangi bazze nga bolooza nti bagenda okutereeza ekibuga Kampala oba onoomufuga ebyobufuzi byejjeemu ate sijjangu oli independent naye ng'ogenda okukolera abantu okitegeera so Ibrahim Kasozi nze nganze gwe ndowooza nti kati 2026 katuwete ku maanyi amapya tufune ku bantu abalumirirwa Kampala ne bannakampala yalumirirwa ni Ibrahim ati Ibula okumanya nti ye agenda kukolera bannakampala bingi yali mu parliament ekisanja eki kimu okitegeera teyaddayo Makindye East bamuma no kumuma yali asobola okujjanga independent yamugjayo yali asobola okujjanga independent kubanga yagamba esooka abantu be Makindye East bali bamwagala ate bali bamwagala nga tebakajja independent nagamba akambireke ye n'abaza n'agamba kati gino emyaka 5 kandeke nnyeko dderi kyakole nze nja kujja ngaki kubanga era yali amaze okulaba eddibu nti weeriri nti Kampala yeetaaga Lord Mayor inagamba nti okay kati sijja kudda mu bino byakuvuganya here and there kanzije 2026 nga Lord Mayor era enteekateeka zaawedde Kampala egenda kuteriira kati just imagine nga tulina executive director Hajati Sharifa Buzeki tulina Lord Mayor Ibrahim Kasozi kati kitegeeza Kampala ateredde divorce Kampala ateredde ekizibu kya Kampala si Lord Mayor Elias Lukwago kizibu kya Kampala kya Mwami Museveni lwakuba nti bano basula
kiso kya mbuzi kirekerera omusi nekireko nekitwala omubaazi nti Kampala obuzibu bwayo bwaba Museveni kyekiri Museveni bwajja n'agamba nti Lukwago buyinza bwonna twamujjako ntubujungula ntusaamu amazzi gwe omubaka gwe Lord Mayor gw'ogamba gw'ogenda okuleeta oba ssaawa zino gwe mutembeeta gwe olina maanyi ki mbuya nayogera okusinga Lukwago ate nga Lukwago olwedde yalinamu ne ku maanyi g'abantu gayimyeko n'agamba nti bannaaye kino bwe kino bwe kiti kiganye sula olaba ettaka lye bagamba eri abatembeeyi teribaayo Museveni President Museveni ekizibu kyayina ayina babulooka bangi mu bintu bino tugenda ne Nyalukwago naye nga ekizibu kya Kampala eyo gye Museveni kati olaba gwe byogamba nti obutale simanyi ngenda kuwa ekyokulabirako kimu nti bano abakola ate obutale nga bwogamba ow'omu Kisenyi divorce omala bbanga ki atogenze mu Kisenyi kati Mutembe yagenda kuzaani bakera ku makya ne bakola akatale kawaneeno akawa Usaafi okamanyi gwomanyi nti Usaafi bamussa ku mukono ate kugenda mu Kampala nfa kyokuteeka ku mukono ogunnyuka kyoleko munja kuba ngenda mu kibuga kugulawo dduuka lyange nsooke nzikireko mu katale ate ennaku zino baaba ngeri bali mukola flyover ne koota erikyayitirawo ddala kati okitegeera nti bano omaba ekibuga kye tulimu bano bagundi ba Aisha bemuga bemulabe baleeta tebabaleeta nti bebasinga okukola wabula baleeta kunafu y'amaanyi ga mwami Lukwago kukolera bana Uganda. President Museveni yategeera nti Lukwago no singa muwa amaanyi mangi agenda kutereeza ekibuga kino ate nga si kyenjagala. President Museveni ekibuga kikola kuyisaawo bintu bye byetaaga na kulumya muna Uganda abeera mu kibuga wakati sula Lukwago oyo musajja gwo ogamba gwe muleeta ne bono omuleeta nga alina obutaala ne mumusibako nga atambulanga Yesu talina kyagenda kukolera kibuga kino nkigamba sitya gwe ntya Katonda wabula ekibuga kya Uganda kirina ekizibu kimu omuntu akiremeseza okutambula n'okulaakulana bamuyita mwami Museveni kati ogwo bagwe mumuleeta ono alina obutaala mugenda mutimba obutaala mumuteekeko ne ajati kino nkigamba sula ntuli wano 2 nga awedde tujja kudda wano ku Rock FM twogere ekintu kyekimu tugambe ekibuga kiganye tekigenda kugamba naye nga nze wama muna Uganda mugaye ekintu eki muve ku bantu ennyo be bagamba mbu tuleese gundi sooka otule wansi weetegeerere weetereeze omuntu waba yali mu bwemupi oba meya ayinza obutabusobola va mu bino byafusula flex oba basinkaniwa mu manajibu ne banyumya emboozi z'omutwe gw'ekyennyanja Kampala tujagala nga teyinaamu mukono gwa President Museveni nga Museveni ayinamu baminisita be naye nga meya si wuwe bwe tunaakola ekyo omanyi sula nga Kampala eyo ogiwadde mweni alimu ate kati awo dankani ate kati no mbuuzizza bubuuza kuba nze bwe ntunuulira omuntu gw'ogamba yataddemu omukono ataddeyo omukono gwe just lwakuba nti kwebuzaabuza naye tumanyi ambuleera ye entuufu mwakola ki mwatuula kati Kampala eno bw'ogikwata Kampala eno n'ogikwata bw'ogiwe NRM yonna n'ejambala amazima ga Katonda n'amakubo bagenda gateekamu ebizimbe bagambe nti wano waliwo ekkubula essaawa ya Queen bateekewo mu moolo onfuna kyo ngamusula just lwakuba nti Mukama yasinga okumanya omutonzi waffe yasalawo naye nga ajatiwo ayinza okukola saagala nkubajati ye yakoze dda ebirabwako eyo tuveeyo badda sula yakoze eki atuwuliriza n'okuba nga otulaba ku Celebrity Track kyokola kyamanyi okuba nga otugoberera tusooke tuve mu nsonga ate za KCCA tutanuleko ekigere tugendeko ate mu kibiina ki NUP waliwo ababaka abapya envumula bavubuka abato abegwanyiza entebe ez'enjawulo nja tusookereko ku saidi y'Essembabule wiiki ewedde twabadde ne Nina Rose Nina Akankunda aka Nina Rose yagenze ku Essembabule gyagenda okwesimba nga ayina akumitingako ku batuuze b'oku kitundu kwabe gye bamuzaala poliisi yeyabagumbuludde simanyi yagumbuludde bannamawulire bennalabye bokka teyagumbuludde bantu munju yagumbuludde baana baade bagenda ku luzzi Sembabule mumani MP Sembabule oyo Nina Rose nga bomulabaawo kyemanyi bino byonna byabaddewo Duncan wadde ogoberera ensonga zino kino kitulaga kitutwalawa mu kaseera kano nga 2026 yengedde Nina Rose strategy yatandise ennungi eyo strategy le yagimbalidde agenda mwoyo ssente
yeriwa eyokusooka n'ogendako ewaka abapoliisi ne bakangamu n'ovaayo teri muntu kino nkigamba sityagwe ntya Katonda ne bwoba ogenda kwesimbawo teri muntu ajja kukyala waka poliisi nejjamu nti ve wammwe wadde banaye poliisi yano tetegeera naye teri muntu gwe bayinza kunona wammwe nti va mu nju ng'ozze kukyala oli wammwe ng'oli wammwe mu nju mutudde so kuno njala tubeemu omanyi strategy eyakaluba egenda kukyuka mu muganda wange nti lwakuba ne polisi ya wano eno oluusi yezimba abantu manyi kye bayita okuzimba manyi omuntu singa nina loozi bamukwata ne mumusibamu mumina hype gye mukoze eki lwakuba nti nina loozi obuzibu bwagenda okufuna saidi zeeyo tebategeera nnyo bintu bya social media nakwekalakaasa esembabule si wali muwala wa Sam Kutesa si ali eyo si yajayo sodo namuga tewesimbawo sodo kaguta si oyo si ya the before ngakaluka kubwancha sodo nakivaamu leero kati omuntu aba ina amaanyi agagamba oli mutabani wa Museveni wa muganda wa webityo bwaba yasobola okukera omutya namuga ava mu kalulu kati gwe nina lozi gwani aina bawagizi wabalabyeyo nupu yo y'amaanyi ekibiina ky'amaanyi naye gwe ka video kotaddeyo kalaba bala abantu abalimu bali bameka asibeewa ojasi yabadde genze negotiation olaba abantu nga babaddewo abantu eri yonna gy'olengera ekisaawo wabayo abayimiriddeyo nga batunula balabe ki ekigenda ayogera ne baani okiteke kyongamba naye bw'oba oli ku gulawundi ng'okyalinako abantu 6 bayiza banze kankubula ekintu kimu ensolo ezigenda okukolebwa wano divorce ngera zigamba abanyiga bajja kunyiga nze naga esikola muntu kunjagala omuntu kati kangeze ko nina rose bulijjo togenda wammwe n'okuyimba yoleka toyimbangayo ku gulawundi tokolangako bulungi bwansi ku gulawundi wabula tulingiriza 226 tugende mu kalulu otandise okubanga ogenda ku kyalo ompulira tosuubirayo bannayuganda okuba nti abasiru boloono gy'ola okuba ogenda kwesimbawo bajje gy'okola ki gy'oli omuntu yenna abadde alina okwesimbawo 226 obadde olina okuba nga watandika ogenda mu kyalo 224 nga ssaawa ze ntulaba kumanyiko bekakola ki bano banina loozi bagenda kujja kunafuya kibiina okitegeera bwe bajja mu kunafuya kibiina nti bagenda kujja olw'okuba manyi nti nupu y'amaanyi yagikola yagala gikozesa ku budde obukola ki obusembayo so enembeera mwe tugenda kola strategy ng'obudde bukyakola ki bukyali nti nalwo singa obadde wasimba emirandira tewandibadde n'abantu 6 nga bw'obalaba mu video wandibadde abantu nga bagamba temune gye mutwala nina lozi yewaffe ontegera ensonga yange kati mukyo buli muntu yenna asuubira okunona kaadi ya nopu sooka oddeyo ku ground abantu balowooze togenda kwesimbawo okitegeera ojje mu bulungi bwansi wano mukabanga ketuseetula nga tunaatera okwewandiisa bategere butegeezi naye omusajja ku mirimu gyatukoledde n'emipiira gyategese ku kyalo okitegeera asobola okutukulembera nina loozi totegeka nga wadde embaga yambaata yadde tonamenti ku kyalo mbojja oyisaamu eggaali bewandiisa mu gwakumeka akabifu kamu gwakumeka guno gwakumeka gwe tulimu gwakuna ndowooza nga gwamwenda akamyufu kampeni ziba za myezi ena gwa musanvu ujja kubanga gwa musanvu then campaign ziranige for about myezi ena kampeni za myezi emeka myezi ena kireza gwagunga gwa 10 tujja kuba tumanza akamyufu kajja kuba kawedde kuba tuwenda gwa 2 mukyo nkugamba nti akalu kagenda menya nnyo abantu divorce nti gwe togenda kuva Kampala olw'okuba nupu y'amaanyi gw'ogende ku kyalo ng'obuzaayo emyezi 3 otandike campaign gw'olowooze mbw'ogenda kuŋŋaanya abantu kyennebaza ku nalo kiri ekintu kimu nti baba mawuli yagenze nabo bano abatalina byakukola namungi wabamawuli yabadde naye atalina byakukola naye buli namawuli yavuddeyo yazagamba twagenze kunona content naye abuze abantu badde bangi nga tewali wooyita anti nze bannamawuli bakyali bange bajjawo nkati bagambe twagenze tunone content ne content yakoze eki obadda weebuuza n'okwebuuza bakati nkwate story ngizimbire kuki nga sina kwenkola ki naye singa naloozi yasooka n'akola strategy nga ya tournament ya mipiira ng'olunaku lwe yagendayo yali agaba kikopo kyabyalo yandibadde n'abantu naye gwe ogenze bugenzi mbugenze kuyita ku bantu nedda tekisoboka strategy kintu kikulu muganda wange divorce era omuntu agenda okubeera walooze mbu ye agenda kubeera e Kampala nga yeebase ku budde bw'akalulu olw'okuba ali ku kibiina kya NUP ajje buzi muganda bagenda tukozesa ogenze obalabalamu ng'alina abantu ameka
mpozi noli abadde atwala ente ku ttale naye omubala okitegeera Sula ensonga wazirabye eza Nina Rose okubanga ddayo Sembabule waabwe gye bamuzaala nalabye maama ng'agamba omwana wange Nina Rose namulabye ekisooka ddala Nina Rose tebamuzaala Sembabule bamuzaala wasebo Sembabule eyo bagendayo bukulu sijazaalibwa bagendayo bukulu ate n'ekirala si bataka si muzaale Musembabule mupangisa balinayo ekibanja kale anyway ati ebintu amateeka g'ettaka gakyukamu ng'omala ku kibanja emyaka 10 ofuuka mutuuze ti maama we naddala ate muzeeyi Matiya yafuuka mutuuze ng'egyaludde ku kibanja ebbanga ddene naye Nina Rose mugamba kusinza ku kifaananyi ekyo kyendaba yanyumidde bulungi mu gomesi ka make-up kanoze akasige yakakuba bulungi naye tajja yitamu akuyita mwana asobola yitamu Sula mpozi ajja kuyita mu luguudo atuuke Sembabule so kuyita mu luguudo ajja yitamu bulungi nga teyina omwami okutte Sula ekibiina kya Nuupu kyamaanyi siganye kyamaanyi si ku Nina Rose byanjawulo kuba Nina Rose tulina n'okumwata akinga ku kibiina tukola nsobi kuba tetumulabangako mu activities z'ekibiina okujja kukubeerako awo ku kitebe awo n'atambulatambulamu bw'atyo luli yagana n'okubuuza kati sisebe ekyo kyamaanyi so kati mu mbeera yonna Nina Rose alina ekizibu kimu ate abo abaana babo balira ebintu ebitategerekeka nti wojja bwoti balowooza nti weevu eno yajja ne Bobby ya 2018 ey'obuyimbi ekyasobola okubbulukukira mu muntu yenna bali abeeri ab'Essembabule kisooka boogera ennimi bbiri boogera Olunyarwanda n'Olunyankole Nina Rose amaze emyaka 3 tamanyi wadde babuuza omezute neza cyane amanyi Olunyankole naawe wali omusaza amanyi Olunyankole ati kati Nina Rose anyway okulumanya n'okulogera kyanjawulo oza kubeera ne baddanka ni ngulya boogera beetaaga ki abalonzi oza kubeera ne baddanka ni ngulya boogera dankani abalonzi beetaaga ki communication kikulu nnyo yes amanyi okucommunicatinga muki kati awe senga tufuna footage nga ali awo n'abasirikale bakimanyi ne baroijono gundi abeeyo bategera nnyo olulimi olwo okitegeera so Nina Rose ekigenda bintu bingi ebigenda okumenya ekisooka munaku talina ssente bangamba yafunamu haji ebyo byanjawulo yafunamu haji ate nti era haji yamugamba ogenda eyo bazoganya ate kati bali bahaji baine oyo haji mumanyi ayina ezayagala okulwana nabali naye bali bayagala okulwanisa batuuze bananyini ssente zifuga eggwanga tajja kumalako era talisobola byonna byagenda okukola alema okufrontinga omusajja olwokuba nti omusajja namufuna gamba n'ogwo asobola kumuyisaawo mu traffic bwati tebasobola kubawo tebamukwata paka Sembabule naye ku bbalo ti wano mu kalulu tajja kuyitawo Nina Rose tajja kuyitawo esooka ne kaadi jasi bino byali mali mancholo mankwetu kwekukuutiriza bamusimbudde ate kaadi bazigabye bamusimbudde okuwa kaadi y'ebigambo ne Bobby n'atuuka okugaba kaadi n'agenda e Germany Nyanzi n'agamba Nyanzi ng'akulaba nga sitwenja who are you nga takumanyi nakumanyi si ebintu bikyukamu basobola ojjukuwa kati ey'ebigambo nogamba bagimpadde akuwa kaadi n'agende Bugirimaani kubanga yoleda abasa kiwalinze nti eya pulezidenti akola ki agiina kati nomutagala n'Enyanzi nanatera kukubisa zisaluti mutoto wa wantu nga tomumanyi mu mbeera yonna kyenagamba nono omukyala yazannya emizannyo simanyi bamuta Nabbosa naye nga Nabbosa bino byoli oli mu kwekubiyamba okwo teri agenda kuwa kaadi n'abantu tobayina tosobola kugenda n'ojjayo baagala nawe bakutenda okitegeera byonna bikoleekoleko mpozi ng'otagetinga bayinza okudda ali n'abakooba bagenda kulabira ku kino singa banamma baagala kaadi nga beekwasa bino ebya DA simanyi akolagana n'empuuga beesuuta n'abakooba ajja yitamu unopposed kubanga eri akyali w'amaanyi bingi byakozeyo kuva bano babaagala tebabeerayo kitegeera ne Nina Rose Nina Rose togenda kuyitamu ne kaadi tebagenda kugikuwa just oli mu kantu just kwetolulamuko kubanga ne music obadde tokyayinawo music oli awo just oli redundant toyina byakukola Nina Rose tagenda yitamu wadde nokukwata kya LC1 nze mukwawukanamu ne Sula Nina Rose bw'afuna kaadi y'ekibiina bw'amala ofuna kaadi y'ekibiina nadda ku ground n'amanya ground kyeyagala lwakuba nti nze obuzibu enfunya Nina Rose gye bamusindise wazibu Sembabule si muntu nti yerijjayo kitegeeza olina okuba nga olina amaanyi mangi ne bakagattako kaadi y'ekibiina naye bw'ona ogenda nga okerebera kuba namulabye ayogera akerebera okitegeera bw'ona ogenda mu ngendo eyo
oyinza obutasobola kujanga nalukola nalukola strategy nalukola giveeko nti nalukola eyambu n'ekibuga ate kikoowu nnyo n'okusinga ebyalo so Nina Rose oyina okukola strategy egenda okuleetera abantu okukkiriza nti Nina Rose si oli omudongo nyetulese Nina Rose kuba yatuseringa abantu abagamba bo nalabako kampeni yasooka nga banyumiza nze naliko mulaavu dada Andrew yankola bubi nga tebabitegeera tababimanyi Sembabule bamanyira dada ndo tebamumanyi na kumumanyi dada tebamumanyi bino bicho n'omwana byayogera alowooza yesimbye kuba prefect kati mpozi nekya muganda wange kyayogeddemu kyenja okugenda nakyo nti ekitebe kyaffe ekya Nobu kino tunuulira nnyo ensonga zino omukyala gwe bayita Naabakoba w'amaanyi kyenjagala okkiriza oba ogaane saawa zino ate gwoviira ddala eri gy'asinziira w'amaanyi nti Naabakoba ku ground bannayuganda kye beetaaga omuntu abataasa ettaka naddala abantu b'omu byalo toyinza bayita muntu abadde ayagala babbako ttaka fine Naabakoba ayinza osetinga babba ettaka ayina ajja n'abalwanyisa okitegeera naye yo munnakyalo kyayagala kumanya Naabakoba yatugiddeko oli abadde ayagala okubba ettaka lyaffe Naabakoba akikoze bulungi omuntu ayinza ovuganya ku Naabakoba ajja kuba Joyce Baagala singa ekibiina kya Nuupu kigera ku makya ne kigamba nti Joyce Baagala tugenda kuddamu wa kaadi ku ground kirina abantu bameka babiri abokulondako baba tebawadde Joyce baba bajja kuwa omukyala gwe bayita Bitaano omumanyi oyo no kansala waffe omukansala waffe ne Makindi baba bajja kuwa omukyala gwe bayita Bitaano oba Nabbosa kitegeeza baba Bitaano ba Nabbosa tukkirize tugaane NRM yafunye oluwande olukola ki oluyitawo nti wano Nuupu ebegenda gabanya obulu bwayo emirundi emeka esatu nti Joyce ajja twala obulu obo yagala watu yagala nti sawa zino ali nnyo ku ground ne bakyama ntandise obagulira obugaali abawanendo kuwa Joyce Baagala kitegeeza ali kuki ali ku ground Nabbosa ye kyakola kyekyogenda Museveni mutemu okitegeera abantu tebaagala biwulira ebyo ayogera atya agamba atya bwatyo otegeera kyenkugamba kati akyagala lake wano kati strategy yonna eya muganda waffe Nabbosa gyakola ey'okutambulira ku miggo kituufu ye omuzannyo kwa Nabbosa baagula beeye waabwe ate balina ne TV abeeno mu kibanda baagula mutamu naye ate eri ebutega kati waliyo obutega Naama waliyo waffe eri empanga simanyi yoyo kati agenda agamba atya Museveni mutemu nja kujja kukipiikidde mumpe kaadi kati mu mbeera eyo gye nkugamba nti Nabbosa strategy gyakozesa eyinza okuba nga ekyali nafumu oba naye nga tannamanya butya bwayinza kukola omanye ebintu ebitengula abantu naddamu abantu b'omu byalo zebayita tournament nti tournament ezo bw'ozikola mu byalo zine nga gye zikuŋŋaanyamu abavubuka nti abavubuka aba tebeetaaga bintu bingi beetaaga ente mmeka emu n'embuzi naye kati bano bannabbosa tebabikoze tebalina na ssente okitegeera sente bandibadde bazisobola kubalako wano asobola ente nayo zibeera 5 okitegeera naye omutwe oguyiya strategy zake ya mulimu naye enyini zaaka akyalina olubimbi lw'okulima kino nkigamba nga muganda wange nti akaluke tugenda mu ssaawa zino olina okukola strategy nga wansi enywedde ng'erina emirandira egikola ki kweyimiridde nti kati Nabbosa va mu mbeera y'okugenda nga weekubagiza okitegeera wabula manya ku ground mbaddeko ntya ku ground muganda nsula bano abantu bava mu katemba oba mu kuyimba ne batasooka kwebuuzaako nti nnyingidde ntya strategy y'akalulu kiri kyongaye nti bw'otegeka tournament ekyalo kimu kiba ne district emu eba n'ebyalo nga 40 ebyalo 40 ze ttiimu 40 kitegeeza weetaaga ente 3 eyo ttiimu esobola okutambuza okuvaawo mpaka bw'ogenda okwewandiisa okitegeera nti tent ez'ebyalo ntono nnyo obusente abantu bakola ki babusobola gamba nti ekyalo kyejjino bwe kiba kiwangudde ente kino kiwangudde tenti ogenda kuba n'abantu naye gwe togenda kujja buzi mu kkubo ogende ng'okubajjamba Museveni mutemu golowooze nti abantu bagenda kukuwa nnyo attention babeere ku ggwe okitegeera naye nga kimutemu kati nze kwata tumulanga osimanyi naye mu mbeera yo gye nyinza okugamba so ekibiina kya Nuupu ayogeraga ejjembe atya Museveni mutemu kati mukyo kyenkugamba nti ekibiina kya Nuupu kyamaanyi kubi abatuuze be mayidanga ntuna abantu okubagamba nti mu 2021
bakola ebintu bingi ate n'ensobi bakola nnyingi naddala ekibiina kya NUP n'ebibiina ebirala so ng'oba oliawo nti mu myaka gino ena abantu balina ebintu bye basuubira bye batagala kuddamu kukola ki kulaba nakuwulira nga bwe twatandise ti Wakiso waliwo abalonda omulalu kuba nalabako era statement omukyala yani oyo Ssabakunzi kati wa NRM yani omukyala oyo Seninde ng'abantu bakaabye bagamba maama tusonyiwe negundi ono nanyenewe n'essomero eryafiira omwana erishamu John Christ Omuyingo minister honorable abantu bakira ku makina mugamba onatusonyiwa jukira kyokka n'aba ne bawerera abaana tebamulonda ne ate ensobi abantu ze bakola nabadde eruweero abo ne bagamba balonda oyo simanyi yani oyo Sekabira Sekabira yadda mu Kyamuyingo yoyo namulaba ayogera nnyo ku mukolo ng'abantu bagamba twakola ensobi zaamu naye kati gw'omulabawa tayina nawaali newe takyasulayo alinga Bashir bamulonda ekawempe waliyo yali asula ku Farao yaddukayo naddawa Buziga asula Buziga kati mu mbeera no gye tugendamu naddala ku kitebe nze nsaba divorce nti ku luno kaadi bagiwa omuntu ng'amaze kwetegereza kati ngenda kuwa ekyokulabira kati waliwo era ne mukwano gwange tya kati otonamwogera kwa mita Big Guy Ibrahim Mayanja Big Guy fine wano yakyuka taliyagalira da yakyuka nalyo lirire erya Kasolo lirire Big Guy Kasolo tayagala diwulira naye taliyagala naye kati kyembaliteeka ku kipande taliyagala passport kweli taliyagala naye kyembadde nkugamba nti anayitamu ani Big Guy banamuwa bennansana soko obuuze ekibuuzo ky'obuuza kinene soko obuuze ekibiina kinamuwa kaadi nga tonnabuuza abanansana banamuwa ekibiina kinamuwa kaadi bayinza okumuwa success card abadde agenda akolayo buuzo nedda Big Guy ekibiina bwe kimuwa kaadi mwanyi mu Kampala mwe tuli bw'oba ne kaadi osobola oyitamu naye si kati si 226 226 osobola oyitamu 226 oli abantu bagenda okuwa kaadi balimu okuyitamu aba independent bayitamu independence aba NRM ejje kube kizibu gwokimanyi 226 Mityana South buyondo waffe Ssulo oli omumasula by events bamuwa kaadi abeni UP bamuwa oye niti yakwata wadde ekyomusanvu ani naye nzo kwati yakola ground so kati kyekyo kya ground kyobonyikiza Big Guy basobola ogimuwa ekavule ninemulema okutuusa ennansana ng'ezitowa kavule yo tawegimuwa omanyi lwaki si yesimbyewo ne Zambali aye ne Zambali naye bayinza obutagimuwa omanyi wootegerera ensonga zino bwe zitambula bw'aba yesimbyewo ne Zambali osooka n'obuuza ekibiina Zambali kyamwaniriza kitya bw'omala okubuuza ekibiina Zambali kyamwaniriza kitya era obuuze Big Guy kyamwaniriza kitya bamwaniriza ng'omuyimbi kunyaniriza ya Big Guy neya mugana we Zambali eriwe kulaga nti ate gwe tukwagadde nnyo webale kujja ekyo nakyo bakitunuulira nti Big Guy bamwaniriza nga muyimbi physically fit oshegera bamwambaza n'akakofi akakofiira byawe nemayinja bakamuwoneka mwasobola okufuuka memba w'ekibiina otakwambaza batono nnyo principal bayambalaza akakofi era principal yalina omwambaza lwa nsonga yali avudde eri nga ddawa avudde mu bucupa oteeka kyemugamba namugamba nti olabe ntukwaniriza jangu naye Zambali olwamwaniriza n'ekifo nemugamba namuwa okutuula Big Guy tebamuwa okutuula yasigala ayimiridde nakati akyayimiridde kati so mukyo kyeŋŋamba nti Big Guy ayinza obutayita ku Zambali so Big Guy is competing with Zambali oba just buli omu agobe gugwe kwa Big Guy bamuzaala wano bonna bakibiina kimu basobola okuba ab'ekibiina ekimu naye ensibuko ekonsidaringibwa nnyo oba Big Guy bayitawo batya watula badate ono gwotembera Zambali weri waffe bamunaanika naluweero naye ekibiina kisonze kwani ekibiina nakyo kintu ekinaba nga kikyali kyamaanyi 226 ekibiina kya Nopo kyamaanyi era tukisuubira okuba nti 226 kigenda kuba kinafu era kigenda kuba kyamaanyi nnyo nga bwe kisonga ku muntu abantu bagamba yooyo naye gwe okoze otya strategy yo wansi kati Big Guy muganda waffe saawa zino newaabo alabika atagendayo okitegeera naye Zambali saawa zino namulabye etandise n'okusabira ku kyalo wano kawempe yenansana Easter yabadde ku kyalo ng'asaba asaba era kati ogenda namulabako ng'aseesa ne mu kiyungu ng'aseesa munku ebyo nakola byaki kalulu nga tagenda nayitamu tujja namulabako ng'asiimula ennyumba z'abatuuze nga ku makyawo kena nabaga kansiimuleko wano akalulu katuuse patuliko yabawanga n'obuugi tewalaba nalukoola ng'asiika lumonde ng'asiika muwogo ku kyalo
kati akalwawo wekali so mu byonna byonna byetwogera olina okubanga nupo ekuwadde kaadi nga nawe amaanyi ku strategy nga nawe okoze strategy emala ng'omuntu so Kawempe South Bashiri adda okudda ayinza okudda bagimuwadde bagimuwadde Bashiri okudda ayinza okuddayo okulaba ku beewaabwe kuba bali Kawempe n'ababuuzaako mwasuze mutya mugyebaleko naye nga kyekya nupo okuddamu muwa kaadi kizibu tesobola kuddamu muwa kaadi wadde ojje kubisizaako ekifaananyi mpoza gyasigaza buno bukaadi obwagulibwa nusu 10,000 ati kati ekizibu ekiriwo nti NUP waliwo ebifo byowulira nga bisaawundinga naye ng'ate ababaka basowagana naki n'ekibiina nti kati obuzibu bwegenda okusanga ennyo mu kalulu kana ka 2026 tino gundi zonna ogenda okuwulira wano wenyini mu Kampala wano nga owulira amaloboozi gavaayo mangi mandende okuva etwamulonda abadde mu ddwaliro obuya akamalo gende wassale baalina kye bamuwadde n'ebirala NUP eyinza kukivaamu etyo okulaba tegenda ate kuddamu kubanga ereeta omuntu omupya era kati kyegenda okukola okuzimbira kwabo kubanga bannaye kitokota no kati bw'obuuza Nuupu n'ogibuuza Malenda akoze eki talina kyakoze eki yajjayo abaana ba Foot Soldier mukulu n'omunaabala basobola okijja okikola nti ate bannayuganda waliwo ebibeetaaga ebisinga ebyo abadde mulwadde bannaye ate abadde mulwadde kati bakituwa omuntu omulwadde tulina kufunayo omuntu mulamu ne tumuleeta mu kifo ekyo ekyokubiri mpozi abantu wenda ebintu bino bigenda okukambuwaliramu oba okuzibuwalamu mu nsonga nti omubaka abaddewo ate mwagala mumusikiza omuntu omulala kigenda bamenya kuba nabe ne Rudamani batandise omuyisaamu eggaali kitegeeza ne Rudamani bayinza omufunira omulala gwebayagala omussa mu bigere kijja okuba ekigenda okuwa Mary akyambadde ekifo kuba yakubisiza ebipande waliwa bayita batya bituuka n'emityana mu ttawuni Ameria eyo kesi tefugayo owamma nekambuuze katidda mani tadda adda ndabanga ekibiina ekitamuli bulungi yagambye ekibiina ekirala tekimuwadde kaadi ajja kurespectinga nekyo kinaba kikoledde tajja kujja naye tajja kujja nejja kubeeko NUP ejja kubeeko ensobi nnene okomya aba NRM mu Buganda singa tebamuwa kaadi gemazima obuzibu bose okuba tibanyiga mukolo kuba yakolaki yagamba ati mpuuga mukatuli kimunange sola kumuvaako buzibu ki kati mbu maybe ekibiina era nga olaba ensonga z'ababaagala babedi bwanika n'abalala anti kati awo tugenda okufuna ekibiina kati kiri mu kattu because ogenda tulamu nga ababaka 10 bo kati soko basaleko obabaze nga basowagana n'ekibiina kati nga abantu bagenda kuvaawo bagenda okutuula awo tutandikire wano Lubaga South Mukasa yavaayo n'akuba receipt ku Facebook zino zinasasula millions was it 100 million okumuwa kaadi 200 ekibiina kigamba bana ife tetutunda kaadi tetukola ki kati soko bale Mukasa Arosias Lubaga South mukyali ku oyo ate wono yasowagana oyo yagenda kuyita mukaweevu agenda ita kaweevu efike namulindo yali dedda gomba east yali dani ani gomba sinakulira aliyo agenda ita mupozi nene yali mekwekuumira mu America kubeera mu comfort zone ave Kampala ne Kampala teta kubayo yitago kubeera mu kyalo agendere dale gomba yes nze Flavia mukwano gwange nekyo kiki nkugamba nze togenda kuba mukwano gwange ng'okola gasiya ate nti okola bulungi naye takola gasiya ate akoze eki kati diro abere gomba Flavia ine kizibu kimuntu yabade ne issues ezimusumbuwa mu bikanyike n'ebirala ne kati yalinda owe gomba tayagala bimanyi alinda gundi zikomewo nti katugeze electoral commission exe talinda kyeki kyena alina yaguze enta abiri abantu bagenda kulyande bagenda kukola kikusanga mipiira eyo kati submission ye eri ki ku Flavia na mulindwa Duncan nze Flavia mugaye kintu kimu bano Alex bamulimba ba Flex bamulimba Flavia obude bomala mu America wabajja no male Kampala bumale gomba bebagamba nti wale sente ngente tuzina mbigambo bamu basa oba sina chini ngente ozitadde mu nyumba yo mu diro zitudde olindo zitwaleyo nga bamaze kugamba nti ogenda kwesimbawo kikyamu abantu bali ku kyalo bali mukola strategy yakaluka gena 2026 ate abantu kizibu batengula omutima nga balina omuntu wawe kubatamule naye emyezi 6 oba 7 katakola atya agende ku kyalo abadde yakadda abadde nga gomba abasiibamu Flavia gogamba ababuuza Flavia gogamba okujja ko bakubira jambo nga ave waabwe netayina kintu kyonna kye yakoze gomba kimulagambo agenda kujja kale Flavia naye nga abe gomba Flavia mulabiranga ddala kyali waffe mumulonde bamulonde tumwagala nnyo Flavia muntu wa wantu yeyo waffe gomba tetulina oli omwana
Duncan abadde akuba kukola atya naye nga nange kyali wange Hildaman mu mulonde abantu Mawokota bano ne Hildaman batamulonda kibira kijja kuba kikoze ensobi y'amaanyi balina yaani ati onoonya gozza mu kifo kya Hildaman ate kino nkigamba si kyagwe ntya Katonda Hildaman nawe tagenda kudda ebyo byabagamba nti nja kuwuliza amateeka g'ekibiina alimba aba alina okujja kube gaali gye bamutaddewo kadi bagenda giwaani kadi nanti kadi bayinza okufuna gwe bajja waliwo gwe bagamba gwe bali mu kuzimba naye bagamba nabo okutya tebamumanyi naye bali mu muzimba kibiina kimuzimbira bali bamuzimba bajja eno baddayo eri kati ayinza okufuna obuzibu awo okitegeera kati so nze ngamba nti Hildaman mwandikkiriza ne mukola ki ne mumuwa kadi omukazi oyo ndaba isawa ate mbu sente yazanise zibadde mu kutiya ziye kabalaza ati kabalaza buli ayitawo namukasukira ekisa ngezi nenda bwe zikala kati awo omwana gena naziwakawo amazzi wakati nga mwe mukyerumaalume eno tujjamu wakati tujjamu wakadi ye yazanise kabalaza yazanise kabalaza n'ekifaananyi kye baakubyamu eriya kya mwaka ki kipya alabika bulungi byonna kuzi ngamba kya mwaka ki kiteekwa kuba kimukuba mu nga mu 9 oba mu 2 maama Mary alabika bulungi nsula nedda kyekiriko oyo alabika bulungi oyo era kasaba mwezolo yazolo ne Hildaman oyo agenda bakuba akalu awo nzikiriza nayo sula agenda bakuba akalu era NUPS bijegenda okusoka okukola mu kalu butawa Hildaman kadi yabagambye nti yajja kugondera ekibiina naye ajja kujja nga amaanyi agayina oyo teri muntu awomerwa Ntebe n'omuwa ekisanja kimu omanyi nkula ekisanja kimu okiraba nti ekisanja kimu omuntu aba ali mu kwebbulula ssente ze ziyassaamu kati bw'omuwa ekisanja kimu oba olimba ate nga akyalina amaanyi agasobola okukola ekisanja ekyokumeka kuba Hildaman asobola okukola ekisanja ekyokubiri oba atya badde bagala akole ki mu kisanja kino takoledde bantu be yabagamba ekibiina bye bakizimba mutuufu kati buzibu ki obuli mu ekyo omanye sente ze bawayo abaka ba NUP like subscription okuwaayo buli mwezi banga million zigenda ku era aba yazimba okusinga no foto soja abeerako n'amuvuma nga tawangayo wadde 2 mpozi mudaku egumuluma ninga nina yasomola mujjonkera nga teyawaayo ne Hildaman yagamba I can count for it kitegeza abadde awaayo niba abantu buli mwezi abadde awaayo 10 ninga ziva ku account y'okudda ku yekibiina abadde awaayo kati wavayo n'akyogerako nga mumumba obuvuma abakoze buzibu ki so webamu makadi ffe tujjanga independent aba Hildaman agenda kujja kakati tukyali awo tulaba kadi nga tebagimuwadde yagambye tagenda kujjanga independent naye agenda kujja ajja kujja kubona kati omusajja tava ku kyalo akuba kaalo azimbye kyaki ya Mugundi abantu bamwagala mpuuga ngambye tadda mpuuga okujjayo kadi teyeeswaza abireke byokwesimbawo tadda asigale nti yaliko munnabyabufuzi asigale eyo ku kyalo nga bamulispect tekisoboka agenda kudda ate olaba ogamba Hildaman akomewo ate olompuuga tulanda wali mukyawo kyekubiira jasi bonna mbagira bonna naye yempuuga anti yempuuga imwogerwako bingi kati babo bakamishona ate bafunye 5 billion buli omu yafunye akawumbi kati ebyo byonna byonna ate bagattako ziri ate mukama asaasire empuuga ensonga bweziwe zitambudde olunaku olwaleero tujja kubanga embeera eno tugitambuza wakati nga tuyingire mu vaawo mpitewo 226 tujja kubanga tusembera nga tukuleetera abaana b'abafuzi ab'enjawulo okuva ku bakansala okuva ku LC1 tuyitala mubaka wa parliament ne tufunayo presidential candidate tujja muleeta wano ku Nyanza Jawa bamugambye agenda kwesimbawo ku kyalo gyasula gachi ya LC1 naye n'ab'ekyalo baaganye tebamwagalayo naye kasita asigaza ekitiibwa kya chairman nate yaliko chairman omanyi chairman nakalo yabba kabbeera yakabba naye chairman yagala ebitiibwa tebamwongera jukira akalu yakabbamu n'ekitiibwa nakisigaza tuze chairman musibula abantu Duncan sibula abantu sibula abantu Duncan okay nze nja kubebaza mwenna abali ku Rock FM kyemukola kyakabi nnyo abali ku Celebrity Truck namwe kyemukola kyakabi nnyo nja kwebaza muganda wange Divorce ne muganda wange Flex okubanga tuzze wano ne tuwayawaya mu bigambo atujja kubanga tubawanga obubaka bonna tubatufunye ensonga bwe zitambula ebyofuzi bwe bijja mu maaso tujja babuulira muvaawo mpitewo bingi tujja okubanga tubatuusaako tubabuulire mubaka waali atya tumukubemu ku ttooki lumu tujja kujjako wano
nga tulese tulina ababaka nga basatu naye nga twagala buli kyalo tujja kikwatanko ne district yakyo tulabe ku mubaka waayo tumukube mu tooki tulabe asobola okuyamba ekitundu kye oba yeenoonyeza bibye abaka abasinga be twalonda mu 2021 ekituufu twali tubawa mirimu twali tubawa tukolera bo bakikoze sente bazitutte batutte miliyoni 45 batutte 10 sente mpitivu ze batutte so kulwakutaba n'ensi yange nze nkolera abantu gwe nyezizza mukama akuwa ekyumula ekyemirembe sula akolera ani bwebali nnyo okuwuliriza yonna gye twatandikidde byonna bye twogedde nyongera bategeeza tikana akalu ke tugenda mwaka 2026 kagenda kubeera kazibu nnyo tokiza kubuzaabuza nti umbrella tikinga simanyi kola ki weetegeerere otherwise ensobi twakola nnyingi nnyo 2021 titwagala kuziddamu 2026 bintu bingi bigenda okukyuka mu Kampala City nabategeezezzaako nti obuweereza obupya obwa Hajat Sharifa Zeki kituufu abadde omukulu abadde kituufu abadde ayisaawo mugaati luli bana kutereera kigala tereera ate era ne 2026 Lord Mayor to be Haji Ibrahim Kasozi kwaga agende kyakozeko kimala pozi ne machindi baleeta bamuyita ajatisha gundi luyirika zaala kuba meya baleeta wakuba tulina ketwirabidde muganda we bamugamba bagenda mu wakadi yobwa MP1 mulya nyama kainaga n'atunda ekifo n'akyuguza Bosco mmanyi Lusagala nja kumuleetako wano Lusagala nakimuguza agenda maiza amugamba Zahara gwe tugenda okukiyo kati ali awo atagala nganso bade kubwagundi kubwaje yana nadda kubwaje taina bula bwaso era agabwa meya yakubanga bamwe ne bagamba bali mwezo bamujjayo eri bateekayo simufumbiro nene bali mwezo ndabanga gwe bakusudde bamuzawa bakumaze namulemere omukulembeze nga badduka misinde bakola agenda koma kuzowe ayinza osigala mu dduyiro embeere bulungi olunaku olwaleero bwe twetambudde tubadde ne ttiimu nga bw'ogiwulidde tujja kuba twaleetera ensonga zino zonna nga muzeetegereze bulungi nnyo nze Devotion Matovu olwakatonda n'ensi yange wangaala ai maaso moja